ababali bazinagali abalala nga bakawansi yame n'ababali bazinagali abalala nga bakawansi cho mana rastana na madara yamino mana gangsta kwaganya dala cho yamino baby girl you sing we yeah man. It's a dancehall thing. Yeah, man. Olwalero lwagaba olwalero temwambala mpale olwalero lwagaba olwalero temwambala mpale abagala babiri abagala basatu kwagala omu. Yo, it's a reggae thing day. Yeah, man. You see me? Yeah, man. Balungi mwenna abadde mix media muje baleko gye mutusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi president we Masaka City. Nkusaba ekintu kimu bambi olaikinge okomentinge osubscribinge gwe mupya kona kukade obeere ng'ofuna obubaka bwe tuba tutaddeyo wano ku The Mix Media. Olunaku olwaleero tuliko eno nateete ku Jamlock studio gye nsinkanye ekyali wange omuyimbi gwe bayita Denzo ng'akubidde ddala endongo ate endongo yagirina kuba ennyimba nnyingi nnyo akyazirina empya n'ezo ziri mu studio zateekateeka okuta omukulu. Yo. Sanyusa okulaba. Nange nsanso kusa. Sanyusa okusinkana. Kyakabi. Kyakabi nnyo. Abakulaba abadde Mix Media baagala okumanya. Denzo yani. Denzo, I'm a dancehall artist. Yeah, man. All over Uganda. Yeah, man. You see me? Yeah, man. Ndi dancehall artist ndi muyimbi wa dancehall. Yeah, man. Era nkube hits nyingi ezakabi. Kiwana ogenza okunsanga ngumanyi. Yeah, man. Yeah, man. So, I'm a Denzo International. Yeah, the man. dancehall assassin. You see me? Yeah, I love you bad. Yeah, man. Yeah. Kati ye muyimbi wa Denzo. Music ye mupya amulina. N'omukadde naye gyali mumunoonyeeko. Buno obudde olinawo kyekyo olinawo ekitambula. Buno obudde nina oluyimba nakalusa ku TikTok. Yeah, man. Baluyita laba bali. Yeah, man. Bazinagali abalala nga bakka wansi. Yeah, man. Yo lwe luyimba kati lwengenda okuteekayo era abawagizi bange mwenna saba mu following. Yeah, man. Oluyimba olwo mulunoonyeeko. Luyimba lwa kabinyo kubanga twagala tutandika kusumula ndongo. Wa abantu baffe batumisinga man. Yeah. Kati soko lutuweemuka abantu baagala okuddeyo baagala okulumanya. Oyagala kulumanya. Oluyimba olwo lwa bwongo nnyo. Era bwe nkuyimbira mujja dduliro nolowooza nnyo nga bwe nabayimbira Bad Mind. Yeah, man. N'ababali bazinagali abalala nga bakawansi yame n'ababali bazinagali abalala nga bakawansi cho mana rastana na madara yamino mana gangsta kwaganya dala cho yamino baby girl you sing we yeah man. Yeah, man. It's a dancehall thing. Yeah, man. Kati muyimba kyobulala obwokyayina soka obutongere. Ennyimba nyingi. Ennyimba tulina nyingi. Olwalero lwagaba olwalero temwambala mpale olwalero lwagaba olwalero temwambala mpale abagala babiri abagala basatu kwagala omu. Yo, it's a reggae thing day. Yeah, man. You see me? Yeah, man. Kati buno obudde kusoomozebwa kikolaba okuli mu music industry nga twandyagadde kutereezebwa. Okusoomozebwa okuli mu music industry saawa eno kwa ssente. Kubanga weback emabegako otuulidde zi foundation. Abayimbi nga bakoze foundation ez'enjawulo nga President Kenzo. Naye abaana bangi bagenzeyo mu federation. So tulinda what is next about the federation. Kuba ffe nange ndi muyimbi naye simanyi kitegedde. So balina okwongera okupromotinga ekintu ekyo okukisa mbalina bo bennyini balina nonnoonya abayimbi abo abasaana yamaani. Kati ki ekirala kyoyagala babatereezeemu oba bongeremuko bakitereereze endongo? Endongo balina ogitereeza mugundi mu promotion on media. Kubanga ba artist abasinga bayimba obulungi tebasobola kusasulira media. Okitegedde? So media nayo yafuuka nnyo money minded. Ate nga be balina okunoonya ennyimba z'abantu abo ne bazikuba then ne bakola ba artist abo.
naye ng'abaana bangi abayimba obulungi. Kati gavumenti yo yandibayambye nga mutya mu abayimbi? Gavumenti Tosuubira kale at least ko kino tuyambemukko mu ekino. Gavumenti abayimbi ebayambye just beewadde ssente batazikozesezza bulungi kutuuka ku bayimbi bannaabwe. Kujjuka ebyenjawulo birabyo kitegedde bantu bategese ebintu bingi ekkololo nga bayita abayimbi ne bayimba. Kati bo ne bagabigula. Kati gavumenti erina onnoonya engeri gyetaba artist abalala abato nga babatadde mu ssente. Kati oyina endongo etambula buno obudde, omuwagizi waali eyo bafaaniwo asuubire ki guno omwaka kuba tuli mu mwaka Mada I'm the dancer assassin yasimi era nnoonya ne manager waba manager ali eyo ng'asobola okujja ne tukikwasaganya ajja nteeke mu ssente kuba kati tulina okukuba endongo eri serious. Njagala manager ye namba yange eri 0701 46 66 79. Buli yenna neewulira ng'ayagala kuteeka mu ndongo yange ssente ajje tukole kuba mana ready right now. Kati oyinayo ko enteekateeka zonna eza kolabo guno omwaka oba jasizo okyaziwumuddemu? Yes, collabos ngenda kukola nnyingi guno omwaka kuba kati ekiseera kya collabos. Nsuubira okukola n'abaana abato abayimba obulungi n'abakulu singa oli aba nga takirinaako obuzibu. Sobola okuyimba naye collabo because I'm different. I know. Oyina akatalekeka konna? Just akatalekeka mwana bakyali bange mwenna bakibanda mbatumidde mubeere fiiti mwana abenateete mwenna mbatumidde ab'ekasubi ab'ekamonkya ab'emakindye amiridde nze international yasibi baba abali bazinagali abalala nga bakawansi yame n'abali bazinagali abalala nga bakawansi kyo Nana Rasta, nana Madara. You know, nana gangsta, kwaganya dala. Cho, you know. Baby, can you sing with? Yeah, man. It's a dancehall thing. Olwalero, lwagaba, olwalero temwambala mpale. Olwalero, lwagaba. Olwalero temwambala mpale abagala babiri abagala basatu nkwagala omu. Yo, what's a reggae thing there? Yeah, man. You see me? Yeah, man.